ye twewola ssente nga tugezaako okugaziya business. Twagala kuzimba resort e Kisoro, twagala kuzimba hotel Bulenga wano Ebbira. Kati twazeewola nga covid etandika ne tuyingira mu covid. Omanyi oba ogenda okwewola okola kye bayita bills of quantities. N'ogamba nti newoze ssente kasawo ka sementi mu biseera ebyo kaali ku mutwalo gumu mu kasanvu. Covid ayingiddewo akasawo kagenze ku mitwalo 3 mu kasanvu. Double. More than double. Wow. No, lita ya mafuta yali 13.8 n'erinnya n'egenda ku siringi 8. Kati nekiba nti buli kintu kyayambuka, esente zetwali tuwoze ne zitamaliriza kuzimba ne tutabimala. Ate covid n'eremesa wano ku Ndere Center okukola ne tuba nga tetwasobola kusasula. Kati ezaali zasookera biliyoni 4.5 ne ba restructuring ne zifuuka biliyoni 6 ne miliyoni 8 ne zikula. Kati batubanja biliyoni 10 ne miliyoni 5. Batuwandikira ebbaluwa esembayo nga 29/8 ne batuwa ennaku 30 ezigwayo 29 guno ogw'omwenda. Bafulumiza ekiwandiiko nti bagenda kugulawo bids nga 3 omwezi guno. Kati musajja bamutwala nife tetwandyagadde nti ate wabeerewo ekintu kitundibweko ekitundu. No, kyetaaga okugaziya ebintu byakoze nti nno sente zino eno project ze yakola zisobole okusapootinga. Twandifunye nze kukulooza emikwano gya Ndere Cultural Center twekolemu omulimu. Nze nagala tukoleyo campaign tufune abantu omutwalo ogwo tu investinge buli omu akakadaka kamu 1. Kati abamu bandyagadde okubeera nga balina omugabo, abamu bandyagadde okubeera nga nze kati nga nze njagala giteeka mu buteesi. N'abalala baagala no, let us put it and continue to have it under who? Stephen Rwanjezi. Ze campaign yange noonya abantu omutwalo ogumu mu Uganda mu diaspora okusobola okukola ki kifo kisigalewo. Nenze nzize ngambe ngenda kubeera ennaku 10 kuva ku Sande okutuuka banka eyo lwe badde gamba tegenda kukola auction. Nga nsaba era nsaba abasabi mujje tusabireko wano whatever it is to saving Ndere Cultural Center.